Yesu Kristo yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi. Babuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yesu Kristo kye kigambo kya Katonda era ly'ekkubo erituzzaayo ewa Kitaffe. Omwoyo Omutukuvu ye muyambi ku abo abatambulira ku kkubo eryo. Emmeeme ze zitambulira ku kkubo eryo, si mibiri gino emibiri gye tulabako gidda mu ttaka, mu nfuufu. Naye emmeeme y'etambulira ku kkubo eryo ettono Kristo. Era emmeeme bw'eba tetambulira ku kkubo eryo era ebeera ku kkubo liri eddene erigenda mu kuzikirira. Tugabana ebigambo bino eri oyo yenna alina ennyonta okutegeera Katonda aleme genda mu ggeyeena. Tugabana ebigambo bino eri oyo yenna anoonya amazima, alina ennyonta azuule, kubanga oyo alina ennyonta agenda kujjuzibwa okusinziira ku bungi bw'ennyonta ye. Ennyonta eyo obungi bwayo bwe bunene oba obutono bw'oluzzi olubeera munda mu mmeeme ye. Era nga Kristo ye gwe mugga ogw'obulamu ogujja ne gujjula mu luzzi olwo ne gutandika okuyiika ng'ate guva mu ye nga gunoonya awalala aweetaaga. Yesu Kristo gwe mugga ogw'obulamu ogukulukuta nga guva mu mmeeme eyo mwe gumaze okufuna we gutuula ate ne gugenda mu mmeeme endala. Era oyo alina ennyonta agenda kujjuzibwa. Atalina nnyonta amazima ne bwe gajja tegagenda kufuna kifo kyago we gatuula mu ye era gagende. Ekigambo kya Katonda ekibeera munda mu mmeeme bwe bulamu bw'emmeeme eyo. Yesu Kristo bw'agamba nti nze bulamu, yali tategeeza bulamu oba omubiri guno ogugenda mu ttaka, yali ategeeza obulamu eri emmeeme. Y'ensonga lwaki ffe tuwangula mmeeme, tuli ba soul winner. N'omulabe naye ayagala mmeeme. Kati ekigambo kya Katonda mu mmeeme kye kiwa emmeeme obulamu obutaggwaawo. Era bwe kiba munda nga mwekiri, ekigambo ekyo ekya Katonda ekitaggwaawo, ekibeerawo emirembe n'emirembe, ekyaliwo okuva mu ntandikwa, emmeeme eyo efuna obulamu obutaggwaawo olw'ekigambo ekyo. Bwe tulaba Musa ne tulaba Eriya abajja ku lusozi mu kukyusibwa kwa Yesu, bajja olw'amazima agaali mu bo nti gabeerawo emirembe gyonna. Kye kitangaala era kye kyambalo kye baali bambadde eky'eggulu eky'ekitangaala ekiraga nti ago amazima agaali mu bo n'olwaleero weegali gabeerawo emirembe gyonna. Era bwali bujulizi obulaga nti Kristo atuukiriza ekyo kye yajja okukola eky'otuwa obulamu obutaggwaawo. Era abantu ba Katonda abalungi, ekigambo kya Katonda bwe kibeera mu mmeeme kye kyanirizibwa mu ggulu. Bamalayika balaba ekigambo kya Katonda ne bamanya ye mwana wa Katonda n'ayanirizibwa mu ggulu. Era ekigambo ekyogerwa kiviira ddala mu mmeeme. Ekigambo ekyogerwa tekiva mu mubiri guno gwe tulaba. Y'ensonga lwaki bw'ova mu bulamu bw'ensi omubiri baba gulaba awo naye nga toyogera, akabonero akalaga nti eddoboozi libadde teriva mu mubiri ogwo. N'olw'ensonga eyo ekigambo kya Katonda kye kirimu obulamu bwa Katonda. Era ekigambo kye kigenda okusala omusango. Ekigambo kigenda kusala omusango ng'ekigambo ekibeera mu ffe kye kituyingiza mu ggulu. Ye mwana wa Katonda ali mu ffe bwe bulamu obutaggwaawo. Ate oyo anaaba talina kigambo kya Katonda munda mu ye, mangu nnyo ajja kuba alina okutwalibwa mu ggeyeena kuba alina obulamu, kubanga munda mu ye obulamu obutaggwaawo tebuliimu. Kati kino kye twogerako kye kyali mu bintu bingi bye tulaba mu Bayibuli, ge makulu agaali emabega nti ekigambo kya Katonda we kitali tewali bulamu butaggwaawo era wakusaanyizibwawo. Ge makulu agaali kati nga ku lugero lwa Nuuwa.
olaba nti Nuuwa ne be yali nabo mu lyato bonna baawona. Kabonero akalaga nti baalina amazima mu bo, era amataba bwe gajja awaali amazima tewaasaanyizibwawo. Eryato eryo lyali likiikirira Kristo nti mu ye mwe tusobola okulokolebwa, okuwonyezebwa, mu ye tuwonyezebwa, mu ye tufuna obulamu mu kaseera k'okusaanyizibwawo. Era eri yonna ebbaluwa eryata amataba gaaliyo ne gatta abantu ne gatta wonna, kubanga tebaayina mazima. Abaalina amazima mu bo baawonyezebwa. Ago amakulu gaali mabega, okulaga nti awabeera amazima walibeerawo emirembe n'emirembe, tewaliggwaawo. Buli kye tusomako mu byawandiikibwa n'ekikolwa byalina amakulu, ng'ate amakulu ago ge gamu agongera okulaga nti ekigambo kya Katonda kye kimu leero n'enkya na luli. Amakulu agaali mu lyato lya Nuuwa okuwonyezebwa, era ge makulu ge gamu agali ku Looti okuwonyezebwa. Looti mu Luzungu tusoma Looti, okuwonyezebwa we yalaba bamalayika yatwala ebigambo bye baamugamba, era ye n'atandika okufuluma ave mu kibuga Sodomu. Luutu bw'avaayo mu kibuga bw'ati, Sodomu ne Gomora ne biryoka bisaanyizibwawo. Akabonero akaali kalaga nti ye eyalina ekigambo eky'amazima mu ye, kasita yafuluma bw'ati n'aba nga kati teri bulamu, nga walina kusaanyizibwawo. Kabonero akalaga nti obulamu bwe buba mu mubiri, kasita buvaamu omubiri guba mufu. Nuuwa kasita yayingira mu lyato awasigadde ne wasaanyizibwawo, kubanga amazima gaali go tegasaanyizibwawo. Luutu teyasaanyizibwawo olw'amazima agaali mu ye. Kati ekigambo kya Katonda emu ku ngeri endala gye kisala omusango nti oba tokirina oba olina okugenda mu ggeyeena, kubanga oba okirina ekigambo kya Katonda kyambuka ne kitwalibwa Katonda w'alina okubeera, kuba kyeri kikye. Tulabire ekyokulabirako ekirala, tulabire ku Misasi Shadrack ne Abednego. Baasuulibwa muliro naye omuliro tegwasobola kubookya. Kaali kabonero akatulaga nti oba n'amazima munda mu ggwe togenda kusaanyizibwawo, era oba tolina kakwate na muliro gwa ggeyeena kukwokya, kubanga omuliro ogwo tegusobola kwokya kigambo kya Katonda mu ggwe eky'amazima. Kirina obulamu obutaggwaawo, naye bwe kitaba weewajja. Ke kabonero n'amakulu agaali emabega wa Misasi Shadrack ne Abednego, tibaalina amazima munda mu bo agatasaanyizibwawo, agabeerawo emirembe n'emirembe. Era kino Yesu kye yali agezaako okulaga ng'agamba nti ffe bulamu bw'ensi, ye kennyini ye bulamu bw'ensi, bw'abeera mu ffe, ffe bulamu bw'ensi. Nga bw'olaba nti Luutu kasita yaggyibwayo mu kibuga Sodomu ne Gomora ne bisaanyizibwawo, y'ensonga lwaki ne mu kutwalibwa Mukama kasita anajja ababe, mu kunyakulibwa kasita anaaba nga aggyewo ababe, n'ekisa kigenda kuva ku nsi, olwo ensi eryoka esaanewo yonna, ng'akabonero akalaga nti kati obulamu buvuddewo, ekibeerawo emirembe n'emirembe kivuddewo. Ekigambo kya Katonda ekiri munda mu ggwe, mwabo ababe. Yesu kyeyava akossa akagero, tulaba mu Matayo 24:28 era ne mu Luka 17:37, Yesu ng'alaga nti omubiri bwe guvaamu obulamu, ensega zitandika okujja okulya omubiri ogwo, kubanga guvuddemu obulamu, ensega zijjirawo zigulye. Kabonero akalaga nti awatabeera bulamu wagenda kusaanyizibwawo, kubanga abamalayika eggulu lyonna lyo linoonya wali mwana wa Katonda w'atali, nga bamanya waliwo Setaani. Kubanga ekigambo kya Katonda kye twogerako kye kyokka ekiramu ekibeera mu ffe. Guno omubiri ne gudda mu nfuufu, ekigambo kya Katonda ekiri mu ggwe kye wawulira n'okiteeka mu mutima kibeeramu nga kiramu, era bw'otuuka okwogera oyogera ekyo ekiri munda mu ggwe. Era bamalayika bye bakiwulira bo baawulira ne bategeera ekiva mu ggwe kigambo kya Katonda, kuba Katonda ye ekigambo kye kyeyayogera ne Isaaya, kyeyayogera ne Ezeekeri, Abulahamu, kisigala kye kimu emirembe gyonna, kuba bonna baalina ekigendererwa kye kimu,
oba kya Pawulo oba ani, kisigala kye kimu ekigambo kya Katonda. Era abalala ne bagezaako okwongeramu ebyabwe, ekya Katonda kisigala kikwatagana n'abaweereza be bonna. Kati awo kye bayongeramu ne kiba nga kyeraga. Bamalayika bo bwe bajja banoonya wali kigambo kya Katonda, omwana wa Katonda bajje babeere kumpi, era bakyawula kubanga ye bamumanyi ekigambo kyayogera, kyaba yayogera, kyeyayogera luli kye kimu ne leero n'enkya kisigala kye kimu. Kisigala ng'ekigambo ekyo nga kye kimu. Ekigambo kya Katonda ekibeera munda mu ffe kye kyokka ekiramu ekibeerawo emirembe gyonna. Era kye kijja okusala omusango. Oyo anaaba n'ekigambo kya Katonda munda mu ye kigenda muwa obulamu. Era ekigambo ekyo kigenda musobozesa okumanya ki ky'alina okukola. Nuuwa ye kye yamanya munda mu ye alina kigambo kya Katonda era n'amanya ssaawa ya kuyingira mu lyato. Abataakirina munda mu bo tebaayingira mu lyato. So Nuuwa baamuwuliranga ng'ayogera, naye olw'okuba munda mu bo kigambo tekyalimu. Kati ekigambo kya Katonda kiri bwe kiti. Kigambo kya Katonda kitangaala. Ekitangaala ekyo kye kyaniriza ekitangaala ekirala. Eri nsigo, ekigambo kya Katonda nsigo. Ensigo erina okukula paka ku bujjuvu bwa Kristo. Kati bamalayika banoonya wali kitangaala ekyo, nabo bajje ab'ekitangaala babeere ekitundu ku ekyo. Ekitangaala ekiri mu ggwe kyeyongere. Kati ekigambo kya Katonda ekibeera munda mu mutima gwo kye kikusobozesa okutegeera ekigambo kya Katonda ekiri mu mulala n'owulira nga muli kimu. Era n'abaweereza Sitaani nabo boogera ebigambo byabwe nga bifaanaganira ddala nno. Kati ng'olwaleero tuwa ekyokulabirako ku Yesu Kristo. Abafalisaayo bwe baamugambanga, kuba Abafalisaayo baawakanyanga nnyo Yesu Kristo nga bamuwakanyiza ddala bo nga bannaddiini. Era olaba nga mu Yokaana 9:29 bo nga bamugamba, ffe tumanyi Katonda yayogera ne Musa, naye nga bagamba ye Kristo tebamanyi, tebakakasa oba yavaawa, naye nga bagamba bo bakimanyi Katonda yayogera ne Musa. Naye n'olwaleero bangi beekwasa ffe tugobera amateeka ga Musa. Kitegeeza omwoyo eyali mu Bafalisaayo yayogerera mu bo. Era bo baba bamanyi kye boogera kipya, naye kiba already kyayogerwa dda. Omwoyo eyakyogeza oli y'aba akyogeza n'ono, asigala y'omu. Ate Sitaani ye kyakola, ne wagezaako okukoppa ebya Katonda, era omwoyo ayawula. Ekigambo kya Katonda kyawula. Ekigambo kya Katonda kitala, kyajja okwawula, kyawula ebigendererwa by'omutima, ebirowoozo, kyo kyawula. Ne boogera ebifaanagana. Ekyokulabirako, Katonda kwagala. Era buli omu akimanya Katonda kwagala. Njagala kukubuulira nti ne wa Sitaani nabo babuulira enjiri, nabo babuulira kwagala. Nga bwe tubuulira nti Katonda kwagala, naye bo okwagala kwabwe kwawukana n'okwa Katonda. Kati okwagala kwa Katonda ko kwa kununula mmeeme ereme genda mu ggeyeena. Kwe kwagala kwa Katonda. Ye Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we ajja anunule ensi baleme genda mu ggeyeena. Kati ate okwagala kwa Sitaani ko kwagala bintu bya nsi. Era n'oboogenda abanyeenya ensaasi oba eddiini zonna ku nsi, bo bali ku kimu. Bwe balaba olina eby'obugagga baga Katonda akwagala, ofunye omukisa. Okwagala kwa Katonda kwanjawulo ne bwa Sitaani kwe babuulira. Njagala kukubuulira nti kankuwa ekyokulabirako ekya Yuda. Kankuwa ekyokulabirako ekya Judasi Iscariot. Olabe bye yayogera, olabe nti n'olwaleero omwoyo eyamulimu era akyayogerera mu bayitirivu nnyo. Kubanga Judasi Iscariot ayina we yali agezaako okulaga nti Yesu talina kwagala. Bwe tusoma mu Yokaana 12 okuva ku lwokuna paka ku lw'omukaaga, omukyala eyajja n'asimula n'akozesa n'enviiri ze n'asimula ku bigere bya Yesu Kristo ng'aleese obuwoowo bulungi. Kati Judasi Iscariot ye Yuda n'agamba
ŋŋamba Yuda eyalyamu Yesu olukwe. N'agamba mu Yokaana 12 okuva ku lwokuna paka ku lwomukaaga, Yuda n'agamba kale obwobwo singa tubutunze ne muvaamu 3 ne tuziwa abaavu. Ng'olwo kyagezaako okulaga nti Yesu talina kwagala, yalibadde obwobwo babutunda ne buvaamu ssente nnyingi ne baziwa abaavu, nga alaga alina okwagala okusinga Yesu. Mu Yokaana 12:8 Yesu n'amugamba, abaavu mubeera nabo ekiseera kyonna, naye nze siriiwo ekiseera kyonna. Kati nga ye Yuda yali ayogera nga kyagezaako okulaga nti kwagala, singa tutunze ne tuwa abaavu. Naye olaba mu Yokaana 12:6 bakulaga nti Yuda teyayogera nti olw'okuba asaasira abaavu, wabula bakulaga nti Yuda ssente olw'okuba ye yakwatanga ensawo nga ssente ezo azikozesa nga kyayagala, naye nga wano kungulu alaga kwagala. Njagala kukubulira nti ne Wasitaani bakola ebyefaananyiza okwagala era nabo ne babuulira enjiri nti kwagala. Njagala kukubulira nti abo boolaba abaagala basajja bannaabwe, abawasa abakazi bannaabwe, bw'obatuukirira n'oyogera nabo, kuba nze mbalabyeko n'abalala ne bankubira n'amasimu nga baŋŋamba tolina kwagala, nga kye baŋŋamba nti we kuba ddala kwagala, okwagala kwalibadde tekulina bukwakkuluzo nti ate oyagala musajja oba oyagala mukazi, bo nga bagamba okwagala kwagala, tekubaako bukwakkulizo, tekubaako nti ono musajja ono mukazi, era nga bagamba kati okwagala kuli ludda wa? Temutwaniriza ffe abaasalawo twagale, kwagala. Ng'era w'omubuulira okwagala kwa Katonda agamba we kuba kwagala, okwagala kuba kwagala. Kati ye n'asalawo ayagale musajja munne, ayagale mukazi munne. Kati nabo nga w'owulira n'obwongo n'okulaba n'amaaso, nabo nga balinga abakulaga mbu nabo kwagala, era bo nga bagamba okwagala, bo bakulaga mu langi nnyingi, mbu kye kibaawula ku ffe abaweereza Katonda. Bagamba oba okwagala kwabwe bakulaga mu kkala ez'enjawulo, ze kkala ezo eza rainbow. Amakulu agaliwo nti bo balaga okwagala mu langi ez'enjawulo nga tebaawulayawula, oli bamuleka n'ayagala ky'ayagala. Naye nga ekyo ekigambo si kya Katonda. Kati atasobola kwawula basobola okuwamba n'ogamba wamma ate okwagala kwagala, tubaleke bajje nga we bali, era bawambye bayitirivu nnyo. Mumanyi amakanisa gye bagenda nga bali bali mu by'abasajja n'abasajja, basobola okugenda n'omusajja asobola okwambala ekiteeteeyi n'agenda n'ababeeramu, n'oli n'owaba wansaasi n'agamba ffe baatwaniriza, abo balina okwagala. N'oba onyeenya nsaasi ogenda ku katuti kaabwe, n'oba osinza ki. Kati ensi eraba ng'okwagala, naye nga omwoyo ali emabega mulala, nga bw'olaba Judas Iscariot, Yuda yalyamu olukwe, naye bwe yali agamba Yesu mu Yokaana 12 n'olaba okuva ku lwokuna paka ku lwomukaaga ng'agamba kale singa obwo tubutunze ne buvaamu 3 ne tuwa abaavu. Nga Yuda alinga alaga okwagala, naye ng'ekigenderwa kirala. Njagala kukubuulira nti ne Wasitaani agezaako okwekweka ebyefaananyiza Katonda, naye olw'okuba ekigambo kiva mu mmeeme, ekigambo kya Katonda kyawula kuba okwagala mwoyo, Katonda mwoyo. Kati gwe bw'okiwulira oyawula omwoyo n'ogamba omwoyo gwogera kino guli bwe guti, tegutandise kati gwakyogerako ne mugundi oli ne mugundi oli. Njagala kukubuulira nti abantu bangi nnyo bayitirivu baganya okukkiriza amazima nga bamanyi bwe banakkiriza bagenda kuba tebalaze kwagala eri basumba baabwe batambudde nabo ebbanga, nga munda mu ye ategedde ebigambo bya mazima naye ng'agamba musumba ajja kulowooza simwagala. Abantu bangi bakyali mu bulombolombo ng'agamba bajja gamba omuzadde simwagala, sigenze kulima ntaana ye, bajja gamba ndabika simwagala, sirina kwagala, ne bamaliriza nga bagenze mu bulombolombo. Njagala kukubuulira nti n'abasinza Sitaani Abeeruminati, ekimu ku bintu bye basinga obbabuulira babagamba mulage okwagala, era ne bagava n'ebibiina byabwe babiyitako n'ebibiina byabwe era nabyo obuulira nga bikwatagana kwagalana, era ne beefuula abayamba. Ebibiina bingi nnyo, Rotary ani babikoze, naye nga si Katonda.
naye nga nayo bakulembeza kyakwagala era nga bebalaga mu lujjudde kuwa bantu kubasembeza naye ng'omwoyo aliko mulala. Kati ekigambo kya Katonda kyo kyekyawula, kyo kitala kyawula ebigendererwa by'omutima, kyekyawula. Kati ye Sitaani agezako kulaga abantu nti oli waakuwa kwe kwagala, era bangi naddala abaana abato bangi obala mu masomero babakozesezza ensobi n'amuwa kano akalabo n'amuleetera kali. So ng'omuzadde ye asobola okubuuza omwana we nti omwana ono ani yamuwadde essimu eno? Omuzadde n'atyamu. So ng'omwana ali mu kitwala gundi anjagala nnyo ampadde n'essimu, nga Sitaani yeerimbisa awo alaga ng'okwagala. Njagala kukubuulira nti abantu abali mu bibiina ebyo ebiwasa abasajja ne bawasa abasajja, abakazi ne bawasa abakazi, eyali agenze mu kyaki zaabwe ne gye bakuŋŋaanirayo ne mu miitingi zaabwe, obupande bwonna bwe bateekawo bugamba nti bo balaga okwagala mu langi ez'enjawulo era bateekawo kkala za rainbow nga bagamba ffe tulina okwagala mu langi ez'enjawulo. Naye nga oyo omwoyo aboogeza ebyo y'ayogeza n'abalala bonna. Kati ye malayika awulira kigambo kya Katonda n'amanya omwoyo gwe ogwogera nenkubadde kwagala okwo okwagala ate si kwe kw'ekitangaala. Okwagala okw'omu kitangaala kwagala kwa Katonda, si kwagala muntu munno, kwagala Katonda. Okwagala kwa Katonda kulumirirwa mmeeme eyo. Katonda bw'atyo bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo. Kyova olaba Yesu yagamba abazibe amaaso bazibuke amaaso balabe, abalema batambule. Bwe yatuuka ku baavu teyagamba nti abaavu babawe eby'obugagga, n'agamba abaavu babuulirwe ekigambo kya Katonda. Kwe kwagala kwa Katonda bawone geyeena. So ng'ow'ensi yaligambye abaavu babawe eby'obugagga, ye yagamba abaavu babuulirwe ekigambo kya Katonda. Aba ategeeza abaavu mu mwoyo. Njagala kukubuulira nti abantu bangi Sitaani baakossa ne beerimbika ne bagamba omukyalo ono w'amasabo ng'agaba bw'ati ng'alina okwagala. Naye ng'okwagala ye Katonda, kituufu alina Katonda. Tutambule olw'ekyo kye tukkiriza, si ekyo kye tulaba. Njagala kukubuulira nti malayika waakutunuulira oba yenna yenna ow'ekitangaala waakutunuulira, bo tebawulira bigambo by'oyogera, bawulira mwoyo ali emabega w'ekigambo ekyo. Era mu by'oyogera bamanya ludda ki lw'oliko. Ate tooni kw'oyogerera, sipiidi omutima gwe gufulumiza ekigambo, bategeera oli mukulu kyenkana ki mu mwoyo. Bo tebadda na kuwuliriza ogambe kino, bawulira omwoyo ali emabega w'ekyo, kuba ekigambo kiva munda mu mmeeme. Kati emmeeme ku bibiri erina okuba ng'ewuliriza omwoyo ekitangaala, oba emmeeme erina okuba ng'ewuliriza mubiri obwongo. Kati gwe w'oyogera bo baawula ekyo, bo bamanya emmeeme eno ejja mu kitangaala oba mubiri, baba baayawudde dda. Kyova olaba naffe Mukama atugamba nti mwawule ekigambo. Bw'osoma mu Timoseewo ekyokubiri 2:15 ey'Oluzungu egamba rightly divide the word of truth. Ekigambo kyawule bulungi. Njagala kukubuulira nti abantu bangi bawambiddwa olw'okuba balaba ebibiina ebiyamba ebijjira nga mu kwagala. Njagala kukubuulira nti ebibiina bingi ebiwagira abasajja abawasa abasajja bannaabwe bajjira mu kifaananyi ky'okulaga okwagala, ne bagenda mu malwaliro ne bagula abaana ne baadoptinga abaana bataliiko bazadde, ne bawaayo ssente nnyingi nga balaga kwagala omwana. Naye ng'ekigendeerwa baagala omwana bamutwale nga muto, bamutwale mu famire ey'omusajja n'omusajja oba mukazi n'omukazi, akulire omwo, akule ng'egyo emize gy'amanyi gy'alaba. Naye gwe alaba omwana nga bamusitudde bamusekera bamugulira obugoye n'ogamba bambi nga bajjudde okwagala. Naye nga si kwe kwagala kwa Katonda, si kwe kwagala kwa Katonda. Sitaani ye aziba ensene amaaso, n'owulira abantu nga bakola ebirayiro eby'obufumbo nga balayira nti mu kufa oba mu kufa ne mu bulamu, kufa kwe kuli baawukanya, nga bali mu kulaga nti okwagala kwabwe kugenda kukomekkerezebwa mu kufa. Enkomerero yaakwo okufa kwe kuli baawukanya. Naye ng'okwagala kwa Katonda mwoyo, era Katonda abeerawo emirembe gyonna.
terigambwa ate enkomerero kufa. Kati nga wano kungulu balaga kifaananyi kwagala naye ng'ekigendererwa kirala. N'olw'ensonga eyo bantu ba Katonda abalungi, toggwamu maanyi oli anaagala gwe tolina na kwagala. Ogaanye n'okugenda okulima ebiggya kireka taata oba maama wali tomwagala. Ogaanye n'okugenda mu nkuŋŋaana z'ekika tobaagala. Toggwamu maanyi. Yuda yagamba Yesu nti obwosi singa twabutunze ne tufunamu 3 ne tugabira abaavu. Kati nga Yuda amanyi ali mu kubuulira Yesu okwagala, olwo amuvunaana. Mu Yokaana 12:8 Yesu n'amugamba abaavu obeera nabo ekiseera kyonna naye ate nze tobeera nange ekiseera kyonna. Ng'ali mu kumwawulira ebyalowooza nti kwagala n'ekigambo kya Katonda, ng'ali mu kimwawulira. Naye ng'ekigendererwa kya Yuda kyali kirala. Olwaleero abantu bangi bambi bali mu kukola ensobi nga bamanyi beekwese mu kwagala. N'akolera ddala ekintu ky'amanyi si kirungi naye ng'agamba ntya, gundi anandaba atya, musumba anaalaba atya nga sizze, muzadde anaalaba atya nti sigenze mu nkuŋŋaana za kika. Kwega ne beerimbika. Abantu bangi bakoze ebibiina ebiyamba abaana ne bayamba bamulekwa, nga wano kungulu balaga kwagala naye ng'ebigendererwa kola ssente. Naye ng'ebifaananyi bye balaga baga kuno kwagala, tuyamba bamulekwa, tukola bwetti. Naye nga ne babakuŋŋaanya tebababuulira wadde ku kigambo ky'okugenda mu ggulu. Wabula balina kukozesa ebifaananyi byabwe kuweereza walala, balage nti bakuŋŋaanya, bakola orphanages naye ng'ebigendererwa birala. Kati ate ensi okwo kweyita okwagala. Ensi okwo kweyita okwagala. Tutambula olw'ekyo kye tukkiriza, si ekyo kye tulaba. Toggwamu maanyi, njagala kukubuulira. Okwagala kwa Katonda kwa njawulo n'okwagala kw'ensi. Tokkiriza muntu kutwala mu kizikiza ng'akukweseemu okwagala. Abantu bangi bakoze ensobi. Abaana bangi babakosezza ensobi nga babawa obulabo ne babasika mpola ne babawa obulabo. Kati obwo obulabo nga bali bataddeko effeesi nti kwagala. Ategeera luvannyuma nti baali bamutwala mussuula mu katego. Okwagala kwe twogerako, okwagala kwa Katonda, kwagala kwa Katonda, si kwagala kwa nsi, si kwagala kwa ssente, si kwagala kw'abantu, kwagala mmeeme zinunulwe. Katonda bw'atyo bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we. Ye Katonda bwe yayagala ensi yatuwa mwana, yatuwa kigambo kye. Kigambo. Waliwo omuweereza omu gwe nabadde njogera naye nga ŋŋamba kale balina kye bampa oba ne bampa oba ekyokulya oba sabbuuni oba ki, n'aŋŋamba naye laba kyaggwaawo dda, naye ekigambo ekimpeebwa na kati kikyali munda mu nze. Kati okwagala okwa Katonda kwe kutuwa ekyo ekibeerawo emirembe gyonna ekitaliggwaawo. Ne w'oliva mu mubiri guno kisigale nga weekiri, nga kiramu, ye mwana wa Katonda, bwe bulamu obutaggwaawo, nga kye kigambo kya Katonda. N'olw'ensonga eyo toggwamu maanyi. Nze nasisinkana abo omwami omu eyali ambuulira ku byo ye nga ye yali awagira abo abaagala abasajja bannaabwe, nga ye era lwaki abawagira, kubanga ye looya ng'abawolereza, ng'amanyi ajja kufuna ssente mu bibiina eby'ebweru, era ye ng'anoonya misango bwe giti agende mu kkooti abawolereze ku bwereere. Kati agambe abeeko ebibiina byagala banne ndi wano mpolereza bano ab'abasajja n'abasajja gavumenti ebakutte. Kati ye nga gy'emisango gy'anoonya, anoonyezeeko ssente ebweru abayamba abantu bwe batyo, nga mutuufu era ye ng'agamba nedda kwagala, baagale, okwagala kwagala, era okwagala kuli mu langi nnyingi nnyo, nga tamanyi ebintu by'ayogera. Si y'asoose okubyogera, omwoyo amwogereramu avudde mabega nga boogera ebigambo bye bimu. Era abagenda eyo abawagira ebintu ebyo bo bawooza kimu, era temulina kwagala, mutwagale nga we tuli. Era bambi balina ebaawamba nga bagamba wano jangu nga bw'oli, buli omu nga bw'oli jangu. Era abaagala abasajja bannaabwe ne bakuŋŋaanira eyo, abasinza sitaani ab'enjawulo bonna ne bakuŋŋaanira eyo, ne bawambibwa
kati ne bali abaabayita beesanga bwesanzi nga bali kye bali ne bano kye batandise okubeera nga bali mu kuwambibwa. Kambabuulire ekigambo kya fellowship, ekizikiza tekikwatagana kitangaala, tebikwatagana. Ekizikiza tekibeera wali kitangaala. Mu kugazalinga, mu kuŋŋaana, labira ku Yuda. Yuda yatambulanga ne Yesu buli wamu, naye ate Yuda yali takkiriziganya na Yesu. Yatambula naye era abantu ne babalaba, naye ekyali munda mu ye kyali kirala. Kati tebakulimba, ekyali munda mu Yuda kyali kirala. Yagazalinga, yakuŋŋaana nabo ne batambula wamu, naye munda mu ye, ekyali mu ye kyali kizikiza, ekyali mu Kristo nga kitangaala. Era ne kyeraga mu ngeri nnyingi nnyo. Ekyo kyeraga mu ngeri nnyingi nnyo. Era we njagala okulaga we kyeragira, kati ye Yuda ye teyasooka kitegeererawo, naye Yesu mu ngeri nnyingi alina bye yayogeranga okulaga Yuda nti amulaba, bali wamu batambuliramu, naye kiri munda mu ye kirala. Okwagala kwa Katonda, ekigambo kya Katonda nga tekiri mu Yuda. Katuwa ekyokulabirako, tulabirenga ekyokulabirako, tulabirenga Matayo. Kati nga Matayo 26, tutandikire ku 18. Yesu ng'abatumye bagende bafune ennyumba we banaaliira okuyitako Passover. Jjukira ne Passover naye erimu amakulu agalaga nti awabeera amazima, awabeera ekigambo kya Katonda tewalisaanyizibwawo. Y'ensonga lwaki abo abalina omusaayi ku nzigi zaabwe tebaafiirwa baana baabwe, kaali kabonero akalaga nti awalibeera amazima waliwonyezebwa, tewalisaanyizibwawo. Kati wano Yesu ng'atumye ba disciples bagende banoonye ennyumba we banaakolera Passover. Kubanga jjukira bino baabikolanga nga Yesu tannaba kujja. Katonda nga yabalagira balina okukola Passover, balina okukola embaga ez'enjawulo, waliwo embaga ensiisira. Kati Yesu bwe yajja ebyo bye yayimiriza. Buli lwe banga balina kye bagenda okukola, kwolwo lwe yayobangako kyayogera ekiraga nti ekyo kikomye. Waliwo ettaala ze baakumanga waggulu mu bibuga ne zaaka wonna, kwolwo lwe baali bagenda ozikuma, lwajja n'abagamba bannange nze ekitangaala ky'ensi. Baalina ng'ogenda bakabona ne basena amazzi ku mugga gwa Sirowamu. Kwolwo lwe balina okukola ekyo, Yesu lwe yagenda n'abagamba nze mazzi ag'obulamu. Kati n'okuyitako kuno Passover baali balina okukikola. Kati era olaba mu Matayo 26:19 ba disciples nga bakoze nga Yesu bwe yabagambye, era nga bagenze bateeseteese banaafunira Passover okuyitako. Mu Matayo 26 bino bye tusoma tugenda kwetegereza tulabe, tugenda kulaba nti Yuda wadde yatambula nabo, munda mu ye teyali kimu nabo. Ekikulaga nti musobola okuŋŋaana n'abantu naye munda mu mmwe ekitangaala tekyegatta na kizikiza, byawukanira ddala kubanga ekitangaala kiva mu mwoyo, ate ekizikiza kyo mu mwoyo kiba kizibe ddala, oba emmeeme oba tolabirako ddala n'akantu, oba ogoberera ndowooza yo ng'omuntu. Kati mu Matayo 26:21 bwe baali balya, Yesu n'abagamba omu ku mmwe agenda kundyamu olukwe. Matayo 26:22 bonna ne bawulira ennaku, kuba bonna baaliwo 12. Mu Matayo 26:22 bonna ne bawulira ennaku nga Yesu abagambye nti omu ku mmwe agenda kundyamu olukwe. Era bonna ne batandika okwogera, wano muwulirize bulungi, bonna ne batandika okwogera omu ku omu, Mukama wange yenze, Mukama wange yenze. Yesu ng'asirise, Mukama wange yenze, Lord, is it I, buli omu. Kati bwe baatuuka ku Yuda, Yuda ye teyabuuza nti Mukama wange yenze, teyayita Yesu Mukama wange. Ekyo kyokka nga kiraga nti Yesu bye yali ayogera Yuda yali tabikkiririzaamu, era yali tamulabanga ng'amazima, yali tamulabanga mukama we. Kati ekyo kyayawula Yuda ku bano bonna. Ekyo kiri mu Matayo 26:25. Yuda ye bwe yali ayogera naye yagamba musomesa yenze, teyamuyita mukama wange yenze. Kati kaali kabonero akalaga nti Yuda munda mu ye teyakkirizanga nti Kristo ye Mukama.
yali takikiriza nti Kristo ye Mukama. Kuba abalala bonna baamugambanga, olaba nga mu Matayo 26 olwa 22, bonna baamugambanga Mukama wange ye nze, buli omu ng'ajja abuuza. Ye Yuda bwe yatuuka teyagaa nti Mukama wange ye nze. Awo wokka ne watandika okulaga nti Yuda ekiri mu ye kirala, tekiyita Kristo nti Mukama. Kaali kabonero akalaga nti ye bakuŋŋaanidde wamu naye tebali mu bumu, mu mwoyo, tebali mu fellowship. Kaali kabonero akalaga nti Yuda ye munda mu ye yalina obumu n'ekizikiza. Era Yesu n'ayogera mu Matayo 26:24, Yesu n'agamba nti Omwana w'Omuntu agenda nga bwe kyawandiikibwa, naye zimusanze oyo omuntu agenda okulyamu omwana agenda okulyamu olukwe bwe kigenda okuyitamu. Yesu n'agamba kyalibadde kirungi singa teyazaalibwa. Nga Yesu ali mu kulaga nkomerero ya Yuda nga bw'enaabeera, ng'agamba kyalibadde kirungi singa teyazaalibwa. Kati Yuda ye munda mu ye ekyamutambuzanga nabo nga takkiriza nti Yesu Mukama we, wabula ng'ekyamutambuza nabo nga yakwata ensawo. Nga bw'olaba mu Yokaana 12:6, Yuda yakwatanga ensawo nga yatereka ssente azikozesa. Kati ye mu bwongo bwe, mu magezi ge ng'amanyi mugezi nnyo, era bwe yabatunuuliranga bw'ati ye ng'anoonya wantu wanaaleeta ssente. Y'ensonga lwaki olaba mu Yokaana 12:4 paka ku 8 awo, omukyala ng'aleese obwowo obulungi n'akozesa n'enviiri ze okusiimula ku bigere bya Yesu. Yuda n'agakala obwo singa tubutunze ne tufunamu 3 ne tugabira abaavu. Kati wano kungulu ng'alaga okwagala, alaga nti Yesu akoze ensobi, baali badde babutunda ne bagabira abaavu ne balaga okwagala. Kati ekyo Yuda kye yakola kitegeeza ne kino abaagala basajja n'abasajja kye boogera nti mwe temulina kwagala. Mwali badde mutwaniriza nga we tuli, mwali badde mutuleka okwagala kuba kwagala. Kati bo abaagala bakazi bannaabwe n'abakazi ebibakkiriza era bye bateeka ku bbendera zaabwe ne ku tishaati zaabwe nga bagamba okwagala kuli mu kala nnyingi. Naye okwagala kwa Katonda si kwaniriza kizikiza. Okwagala kwa Katonda kigendera kununula mmeeme. Bw'atyo bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we. So siga nti bwe yayagala ensi n'agiwa eby'obugagga ebiyitirivu ennyo. Bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we. Bwe yatwagala yatuwa kigambo kye, era ekigambo kye bwe bukakafu obulaga okwagala kwa Katonda. Mukama n'atuwa okubikkulirwa, n'atuwa ebintu ebyakwekebwa, bukakafu obulaga okwagala kwe nti atwagala, atumanyi era teyatwerabira. Naye bino byabo abanoonya n'omutima gwabwe gwonna nga banoonya amazima. Kati neeno ensi nayo yeekweka omwo, nayo n'eraga kwagala. Abantu ne bakola ebibiina orphanage, bayamba bantu bakola batya, n'owulira nti waliwo ebibiina eby'enjawulo ebiyamba, naye nga kungulu kwagala, naye ng'ebigendererwa birala nnyo, nga si kwe kwagala okununula emmeeme. Kankubuuze, kati abarotale balina bagaba ebintu naye okwagala kwe kwa Katonda banunula mmeeme genda mu ggulu? Kuba ye Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we ajja atufiirira atuwonye geyeena. Kwe kwagala okwo? Kyebuuzeemu. Bantu ba Katonda abalungi, tuleme kubeera bamuzibe, ekiseera kiggwaayo. Bw'oyogera ye omwoyo aba ali emabega w'ekigambo ekyo tayogera kipya, ayogera era ekyayogerwa edda. Kati ekigambo kyennyini ky'oyogedde ye oli alaba mu mwoyo ategeera butegeezi nti nannyini ekigambo ekyo ye gundi, ne gundi yakyogera, ne Yuda yakyogera, ne bali abasajja boogera ekyo, n'abalala bonna boogera ekyo. N'abantu abamu Masaba banyeenya ensaasi, era w'omusisinkana agamba gwe tolina kwagala, oba olina okwagala ndeka mbeere mu nsaasi zange onnyanirize ondabe nga bwe ndi. N'abaagala okukola eby'obulombolombo, kulima bijja n'ebirala, paka gwe tolina kwagala, muzadde wo tomwagala n'ogaana n'okumulimako omuddo. Kati bo we batunula kumbe oli mufu. Ffe tetulina kakwate nabo.
Katonda waffe Katonda w'abalamu, buli bulombolombo bwakusinza Sitaani. Kati ye Sitaani alaga okwagala mu ngeri ey'ensi era abooluganda ne bakukyawa, gwe wagaana okugoberera eddiini y'abazadde bo tobaagala, wagaana okugoberera eddiini y'abafamire yammwe tobaagala, toggwamu maanyi nga bakugamba tolina kwagala. Ekigambo ekyo kyennyini nnyini Sitaani akiinako obujulizi obw'amaanyi kuba naye akikozesa nnyo. Y'ensonga lwaki, y'emu ku nsonga lwaki olaba abo abaagala basajja bannaabwe bakozesa langi ez'enjawulo, baba bategeeza nti bo balina okwagala mu langi ez'enjawulo. Bw'oba ali olabyeko gye bakolera Pride yaabwe, engoye ze babeera nazo, ebigambo ebibeerako, bateekako ekigambo nti okwagala kwagala, era okwagala kuli mu langi za njawulo, era okwagala tekusosola. Bo nga kye bategeeza nti okwagala babaanirize nga bwe bali n'empisa zaabwe nti okwo kwe kwagala, era boogaana nga bagamba gwe tolina kwagala. Kati wowulira ekigambo ekyo kirina nannyini kyo, kirina nannyini kyo y'abeera emabega w'omwoyo ogwo. Kati abali mu mubiri abatakiraba bo bagamba yiiwa maate tewali na kwagala, tebakwaniriza na kwaniriza. Yuda nga bwe yagamba Yesu nti singa obwotu butunze ne tufunamu bisatu ne tugabira abaavu. Kati Yuda ye ng'ali mu kulaga nti Yesu takoze kwagala. Singa mbu abadde n'okwagala yaligambye omukyalo oli obwo ne babutunda butunzi bafunemu ssente bagabire abaavu. Bantu ba Katonda abalungi, ekigambo kya Katonda mu ffe kye kirina okutwawulira, kye kirina okwawula kuba kye kigenda okubeerawo emirembe gyonna. Okwagala kwa Katonda si kwe kwagala kw'ensi. Okwagala kwa Katonda kwagala kununula mmeeme siwona eggeyeena. Y'ensonga lwaki Yesu yagamba abaavu babuulirwe ekigambo kya Katonda. So teyagamba nti abaavu babagabire eby'obugagga ebingi ennyo. Siga nti tabaagala, yali ategeeza abaavu mu mwoyo, ye aba atunuulidde mmeeme. Obubaka obwaleero twogedde ku kigambo kya Katonda kye kiri munda mu ffe, kye kitaggwaawo, kye kitangaala, ly'ekkubo era kwe kwagala. Era Kristo yatulekera etteeka lya kwagala, yagala mulirwanaawo. Naye ng'aba ategeeza mulirwanaawo, bino bya ngero byakwekebwa, aba ayogera ku mmeeme kuba tuli ba soul winners. Muwe ku lugoye, enjiri gy'ombuulira ayambazibwa ekyambalo. Muwe ku kyokulya, ekigambo kya Katonda kyogaba mmere, Kristo gwe mugaati gw'obulamu. Bantu ba Katonda abalungi, Mukama abakuume, mwebale kumpuliriza.